Obusiru obuli ku intelligence ya Museveni kale olimwa bw'obanga tofunangako mbega wa gavumenti ng'atamidde fetwagunywako n'akubuuza ng'atamidde n'akubuuza nti okimanyi nti ndi mbega tuula nsosotole abantu abo bateekeddwa okuba bakyama naye atuuka n'akubuuza nti okimanyi nti ndi mbega simanyi oba abatiisatiisa oba obwongo bwe buba obunafu mu kyo kitegeeza nti talina byama byasobola nakuuma ekyokweyanika baleke kuba kati buli omu yakitegedde tuzze tubyogera abaana bazze babyogera nti jamazi mweziri balina jamazi emmotoka etukubeera naye nga tebamanyi motoka ki naye kati kyenkuvudde gamba nti obusiru obuli ku intelligence bokenyini bavuddeyo ne beekubajje nga bakonfaminga nti wabaddeyo motoka egoberera Kyagulanyi ng'erina jamazi kitegeeza nti bavuddeyo ne bambala ka G-string okitegeera muzze kubega owulira bulungi bazze nga bazze kubega batudde mu motoka erimu classified security system eya gavumenti njogera ku jama mulimu security laptop erimu ebintu bya security ebyokwerinda laptop etali emu erimu information yammwe oba ebyo byemukavarinze byonna nsuubira laptop eyo eba ebicontrollinga ne mwasamirira mwenna nga we muze mwenna ne muva ku motoka mwenna ekigera buli kimu ne mukireka nagalaale ne mugenda kubanga ekigendererwa kyammwe twadde tukimanyi mugenze kukwatatawa mwenna ne mufutuka emisinde ebintu ebyo ne mubirekawo ne mulekawo driver gwe mumuzise okubega n'abasinga obwongo nakola akaddanyuma ye najja ku byobugagga national assets zenjogerako n'abiwakankulamu byonna n'abitwala nga muli eri mwasaamiridde muli mukola surveillance bambega abatendeke kubanga mwe tumanyi bwe kibanga kituufu mwe mwabadde cream de la cream bebalonzeemu okusooka okukola ki okufuna information eyo national security assets ne babitwala driver omusirukale because mweyita basirikale driver omusirukale alina emundu ku kido alina essimu ku kido ne bajja ne batwala ebintu ebyo ne bapangulula buli kimu ng'atudde asirise kyokka nga naye amanyi suspect be baagala namulaba ng'ajja ku motoka n'asirika n'atakubira banne nti akasajja kaakano kali wano simanyi watuli fenna ali awo nga ata maaso ng'ente empama bwe bamaze okupangulula byonna nga driver alaba tebamulekedde wadde scratch tebamukubye tebamutadde under arrest tuwuliza statement ya Rusoke gye yakoze ne batambula ne bagenda nga takuteka video nga takubidde banne wabula n'abalinda ne bakumawo n'aripootinga essaawa ezo babadde tebasobola tebali mu bwongo nti bagende bamukwatire wali ng'ali ne Kyagulanyi ne balinda asooka agende yeebake kale n'owulira embuzi ya mbega tugendera ku report ya Rusoke tetukola assumptions tugendera ku report eya Rusoke gye yatuwadde wemanze CDF oba nga nze IGP sikodi yonna nga mwe muli ne mukiibi waabwe nsooka ne mbakuba emiggo nga mbayeeko amazzi aganiguga ku tofaali ne mbateeka mu mabuusu ne nnoonya Hightower ne mukwata okuba nga yakulira sikodi eyo eya intelligence kitegeeza nti abasinga obwongo naye ensaba tuzuukuka abawuliriza vidiyo eno zuukuka kubanga bino just bulooto ekituufu tebiriiyo biri concocted biri fabricated bipange opanze tebiriiyo obadde owuliriza nga awuliriza olugero olutuufu we batyo babipanze mu statement zaabwe nekitegeeza nti bifu tebiriiyo njagadde kuba nti mbikubamu ebituli obitegeere ekizibu kiri kimu Hightower tasobola kuva ku mukulembeze we ngali on duty bino bigenda wa Rusoke tasobola kuva ku mukulembeze we ngali on duty
najja amalira obudde bwe kwaba abasiribu aba intelligence oba nti akwate abbe mu jamazi zammwe tasobola okitegeera. Era ekizibu kya poliisi kwogera ebintu ebitakwatagana. Teri poliisi eyo surveillance team oba patrol van gye mwaleese esobola kudduka ku mmotoka nereka ebintu ebyo nga bonna ne bagwako. Sikirabangako nebeera driver ng'ali vulnerable nga tasobola kuba wadde akasimu. Ekyo tekiriiyo. Talina wadde communication mode tekiriiyo. Akasembayo mweyanise nnyo to the extent nti mulaze nti hayitawa mugezi nnyo n'okusinga intelligent. He can beat all of the security personnels abazze combined intellectually mu bwongo. Yabbye ebintu n'abitwala nemutamukwata nemutasobola ng'alinga muzimu nemutakoleyo wadde ka video. Teyakomye okwo. We mwagenze okugenda ku hotel gye yabadde mu matumbi budde ye yabadde yabalabye dda era nga yategedde dda movements zammwe era ne mukola byonna bye mwakoze tawba temwamukutte. Kitegeeza intel ya Kyagulanyi ya kika kya waggulu. Simanyi oba mukitegeera mwerabisiza nti muli bajega nnyo era temuteekeddwa kubeera na mu ntebe za Uganda eza intelligence. Eyo CMI iso biso combined nga babadde bateeseza okwata hayitawa nabitinga security eyo. Kale nze sigala mu respect kubanga tabasobola kutwala laptop eziri mu trackers. Abo abaana bagezi nnyo. Kati bwe obusiru bwe bumu bwe mwayolesa nga muzze ku kitebe kya Nuupu ne mubbayo laptop eziri mu trackers ne tusobola okumanya ne wezigi ne tubireka bulesi just simanyi oba munaddamu ku magezi. Rusoke enanga yakusookawo